Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news. Major General Kahinda Otafiire ayongedde okubanga yeewuunyisa bannayuganda bw'avuddeyo n'akola okulabula ng'alabula mukama we General Yoweri Kaguta Museveni n'alabula ne Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda ku kalulu ke tugendamu aka 2026. Kahinda Otafiire nga bw'omumanyi omusajja ateri antama ate nga y'omu ku bannamagye ba Major General bali ku ddaala eryo abavuddengayo ne boogera ebigambo oboolyawo munnayuganda bye yandiyagadde okubanga awulira. Kakati we twogerera mu katambiko ogenda okulaba era bw'ogenda okuwulira ne mu kiwandiiko kye ngenda okusomera Kahinda Otafiire agenze mu maaso n'okwongera okwewunyisa bannayuganda oboolyawo n'okwogera ebyo bye baagala okuwulira naddala mu kadde kano. Kahinda Otafiire alabudde Simon Byabakama mu kalulu ke tugendamu aka 2026 obuteetantala kwekubiira obuteetantala kukola ebyolyawo ebyalabikako mu kalulu akawedde gye buvuddeko. Wuliriza nno bulungi. Ekibiina kya National Unity Platform kibadde kiggulawo ebitebe okwetolola eggwanga lyonna era nga baasooka okuggulawo ekitebe ekisangibwa mu Eastern Uganda ekyo nga kiri Iganga. Olunaku olwajjo oba mu nnaku nga 2 eziyise bagguddewo ekitebe ekisangibwa mu Western Uganda nga kino kiri Mbarara. Kakati mu kuggulawo ekitebe waalabiseeyo abasajja ba Mbega ababadde basindikiddwa nga bano bagenze kubega baana ki bantu ki abagenda okutambula n'ekibiina kya NUP naddala mu bitundu ebya Western Uganda. Era waliwo omusajja eyalabiddwako ng'ataddeko masiki awo newankubadde nga bw'omulabaawo newankubadde yavuddeyo ne yeegaana. Wabula bino General Kahinda Otafiire byali mu kugezaako okunenya bw'abaggulawo ebitebe. Lwaki mubusindikira Bambega? Lwaki muteekawo embeera eringa eyagala okumulemesa? Ekibiina kya NUP kiri mu mateeka okusinziira ku Kahinda Otafiire era n'agamba byonna bye kikola babikola emabega w'amateeka ge twabaga ffe bennyini. Kakati Kahinda Otafiire nkugambye ayongedde ogenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo bannayuganda bye baagala okubanga bawulira. Kankulage katambi kano kampi akalaga Mbega eyabadde azze ku kitebe kya National Unity Platform nga bakiggulawo. Ekimu ku bigambo ebireetedde Kahinda Otafiire okubanga ate ayogera byayogedde nga bw'ogenda biwulira n'alabula Simon Byabakama n'alabula ne mukama we atali mulala amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza. Nange eringa abantu ba bulijjo olikodinga abaana bakuweruza basi oyo mumulaba oyo Mbega weno abamumanyi mu mutubuulire wajja azaalibwa. Omusajja oyo yabadde tategerekeka naye yabadde yenyiga mu bafoot soldiers ab'ekibiina kya NUP abasangibwa Embalala ababadde bazze mu mirembe okulaba nga baggulawo ekitebe kyabwe era ekitebe ekyo kyagguddwawo bulungi nnyo era nga kyakolebwa mu nkola y'emu ekibiina kya NUP gye kyakola nga baggulawo ekitebe ekisangibwa Iganga mu bitundu bya Eastern Uganda. Kakati ebigambo nga bino oba ebikolwa nga bino ebyabadde bigezaako kutiisatiisa okulemesa ekibiina kya NUP okulaba nga baggulawo ekitebe kyabwe General Kahinda Otafiire we yasinzidde n'ategeeza nti bino byonna bye mukola mwongera kwerabisa. Ekyamazima gino si gye emirembe gye twalwanirira. Ebigambo bya Kahinda Otafiire nga yeebuuza lwaki mugezaako okuteerawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP embeera mumuleka aggulewo ebitebe bye nga bw'ayagala kubanga kino akikola mu mateeka. Ekibiina kya NUP kirina ne certificate ekkiriza okulaba ng'emirimu gino gigenda maaso n'okubanga gikolebwa. Waliwo ekigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okuggulawo ebitebe buli liteeka lya Katonda ery'ensi n'ery'ekkanisa oba ekereziya n'oba omuzikiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde kuggulawo ebitebe mu nsi ng'alina layisisi ya property. Kimenya amateeka Kyagulanyi okugula offices. Kyagulanyi okugulawo office Mbarara, Jinja, Mbale tekimenya amateeka. Ddembe lya FDC. Mwabaayinalewo muli bagayaavu temwagala mwekwasa Kyagulanyi. Namwe mugulewo ki ebyammwe temumugaana namwe mugulewo ki ebyammwe namwe mukole ki muvuganye. Nolero Kyagulanyi aguddewo okola ki? Oliwo otudde nga Kahinda aliwo alize chai Kyagulanyi agenze Mbale ndiwo nkutakalingiri ate tandika kuyomba Kyagulanyi. Tewali teeka eriganya Kyagulanyi okuggulawo ki ebitebe oba lya Katonda oba lya muzikiti oba lya kanisa oba lya kereziya oba lya ggwanga. Kyagulanyi alina license y'okuoperatinga political party n'okugulawo amatabi. Bigambo bya General Kahinda Otafiire ng'akola okulabula era nga yeebuuza lwaki muteekawo embeera egezaako okulaba nga mulemesa ekibiina kya NUP ogenda maaso n'okuggulawo offices zaabwe bwe ziba ng'ezammwe zaabalema okuggulawo bano mubaleke bakole kye bateekeddwa okuba nga bakola kubanga ebigambo by'omusajja ono nno bizze nga biwulikako ngenda kulaga obutambi obulala ogenda kutya. Kahinda Otafiire ono
y'omu ku bannamagye nkugambye abamalidde eddala ebbanga mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda era nga kuva mu butoobwe omusajja abadde asaavinga yasaavingako mu magye ag'eggwanga erya Uganda nga ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni tennajja. Kayindo Tafiire yali mu gavumenti nga ne gavumenti ya NRM tennaba kubeera ng'ejja. Kakati ngenda kusooka nkuwa ekiwandiiko kino ogenda kutya ekiwandiiko ekinnyonnyola Kayindo Tafiire ensonga zabadde nnyingi nnyo ezadde zimubuuzibwa era nga ne nkumu ku ebyo bye yannyonnyodde Kayindo Tafiire yategeezeza waliwo ebigambo ebibadde bitambula nti Kayindo Tafiire yabba ettaka lino alirimako enjaga era ebigambo ebibadde bwe bityo. Kayindo Tafiire yannyonnyodde ku bigambo bino nga bwe njagala owulire mu kiwandiiko ky'engendo ogenda maaso n'okuba nga nkusomera wabula kkiriza nsooke nzije akalango kano katono nnyo ka second simbale nzije mbere nga nkusomera ekiwandiiko General Kayindo Tafiire kyayiseemu okubeera nga ategeeza ekiwandiiko kino kifulumya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ngenda kikusomera wabula ngenda kulaga akatambi akalala ogenda kutya kansooke nzijewo akalango kano nzije mbere nga ntambula naawe tutambule bulungi nnyo nga tewali kitutawaanya wuliriza akalango tubeere nga tweyongerayo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira bwoba tunaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo labe ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo obeere nga ate tomisinga nsonga yonna kakati wulira mu kiwandiiko General Kayindo Tafiire alabudde Simon Byabaka mawuliriza nga bagamba nti Tafiire issues stern election warning and denies land grabbing accusations nti Kayindo Tafiire alabudde era akoze okulabula ne sekulabula yenna alabula mukama we General Yoweri Kaguta Museveni n'alabula n'omukulu akulira akakiko k'ebyokulonda nga simulala Simon Byabaka Mamujenyi n'abalabula ku kalulu ke tugendamu era yabazuukusa gye buvuddeko n'abategeeza nti bannayuganda balaba bye tukola ate bamanyi n'ekyokukola singa tuba twemamaazizza General Kayindo Tafiire Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga oba kye tuta Minister of Internal Affairs ogenda kutya wuliriza mu kiwandiiko bwe kigamba tubeere nga ate tutambula eno gye bayita Red Zone TV Sebambulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako update z'oyinza okuba nga obadde tozitegedde kakati wulira mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogw'amawulire nga bagamba batya Internal Affairs Minister Kayindo Tafiire on Saturday issued a strong warning to security forces ahead of the 2026 general elections calling for strict impartiality in their operations and firmly denying allegations of land grabbing in Mukono district. Nti Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga kye tuyita Minister of Internal Affairs General Kayindo Tafiire ku lunaku olw'omukaaga olunaku olwajjo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero yakoze okulabula okukyasinza okubeera okw'amaanyi ng'alabula ebintu bino wammanga yalabudde mukama we General Yoweri Kaguta Museveni n'alabula akakiiko k'ebyokulonda n'alabula n'ab'ebyokwerinda ku kalulu ke tugendamu aka 2026 wabula mu nsonga eno ne yeegaana n'ebyabadde byogerebwa nti yawamba ettaka erya gavumenti n'alikozesa ebintu bye sayidi ze ye Mukono ogenda kutya byonna ngenda bikuwa mu katambi nga bw'ogenda okuwulira naye wulira sooka tumala ekiwandiiko kino. In a series of press briefings and the meetings, Tafiire underscored the importance of free and fair competition, saying security organs must protect all political actors without intimidation or harassment. Kayindo Tafiire agamba nti akalulu bwe tuba tukategese nga ffe twakateekawo tubeere nga tuvuganyizibwa akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda tubasaba busabi in fact yabadde ng'abalagira mulina okubeera neutral temulina kwekubira side naawe General Yoweri Kaguta Museveni tolina kuwa biragiro bitiisatiisa okukangakanga n'okulemesa aboludde oluvuganya oba abo abakuvuganya okubeera nga bakola activities zaabwe ng'ate mu amateeka galaga bakkirizibwa. General Kayindo Tafiire ategeeza mukama we amugamba ssebo bino byonna bye tugenda maaso n'okuba nga tukola tukimanyi bulungi nnyo nti abantu balaba ekyokukola bakimanyi kitegeeza akalulu mukagendemu nga mukimanyi bulungi nnyo nti mulina okubeera nga muvuganyizibwa Major General Kayindo Tafiire omusajja ateerya ntama ate nga ye Minister ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga akoze okulabula ate ng'ebigambo nga bino ozze ng'obiwulira ngenda kukuwa n'obumu ku butambi bwe saakuwaako gye buvuddeko waliwo abagamba nti Kayindo Tafiire ayinza okuba anoonya sympathy naye njagala okutegeeza gwe mugana nga mpuliriza Kayindo Tafiire abadde bw'atyo from day one omusajja abadde teyeerya ntama era ngenda kuzzaako n'emabega nkuweeko ne ku byafaayo bye ogenda kutya wulira bwe bagamba
He argued that the law, not partisan interests, should guide the conduct of officers during the election period. Agambye Kayindo Tafiire nti etteeka nga teryekubidde side era nga tuligoberera nga bwe litugamba. Tetulina kubeera partisan ab'ebyokwerinda, tolina kubeera partisan gwakulira akakiiko k'ebyokulonda, tulina okukola ne ba officers balina okukola omulimu gwabwe nga bwe guteekeddwa okubeera nga gulondebwa. Amini bwe guteekeddwa okubeera nga gukolebwa. Wulira mu bigambo bye. I want to make it very clear that the role of security forces is to uphold the law, not to become instruments of oppression against any political party or candidate. Nti njagala okukimakinga clear kino. Omuwa omugaso oba omulimu omukulu ogw'ebitongole by'okwerinda kwe kukuuma amateeka okugateekesa mu nkola, so sikufuuka instrument of oppression, sikukozesebwa kunyigiriza abalala naddala abo ba political party or candidates abo opposing government eri mu buyinza. N'agatango gamba every Ugandan regardless of a political affiliation has the right to seek support and share their vision for the nation. Jeno Kayindo Tafiire ayogera nti buli muntu yenna mu ggwanga erya Uganda, buli munnabyabufuzi yenna mu ggwanga erya Uganda alina eddembe lye era akkirizibwa okugenda maaso n'okusaba akalulu ke nga bw'ayagala, bwakusinga togenda maaso n'okubeera ng'omuteekako embeera. Jeno Kayindo Tafiire yagenda maaso n'okutegeeza alabula bakama be, alabula akakiiko k'ebyokulonda ne batugamba nti he singled out the National Unity Platform party led by Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, arguing security agencies to facilitate the opening of party offices across the country. Nti bwe yabadde ayogera yakozesezza ekyokulabirako oba example ey'ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo atali mulala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kayindo Tafiire n'ategeeza nti nja kukozesa NUP ng'ekyokulabirako. Ekyamazima ekibiina kino kiwandiise, kiri mu mateeka era n'omukulembeze waakyo amanyiddwa, kigoberera amateeka. Lwaki muba muteekawo embeera bwe mutabakuba miggo, bwe mutasiba bantu baabwe, bwe mutabatiisatiisa, bwe mutabateekamu bambega, temubaleka kukola bintu byabwe? N'agamba ekyamazima eyo nsobi, kubanga kino ekintu kiri mu mateeka, ekibiina kiri mu mateeka, akikulembera akola ebintu mu mateeka, tewali nsonga lwaki muba muteekawo embeera ey'okulemesa. Ng'akozesa example eyo. Tafiire stressed that Robert Kyagulanyi Ssentamu had broken no law and must enjoy the same freedoms as other candidates. Uliriza Tafiire ng'agamba mukama we nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP ekyamazima talina tteeka lyonna lyamenya, era munnayuganda ng'abalala kitegeeza alina okwenjoyinga oba alina okweyagalira mu ddembe eriri mu ggwanga erya Uganda nga bacandidates abalala, era tewabaayo omuntu yenna agezaako okubeera ng'amukwata, tewabaayo omuntu yenna agezaako, tewabaayo ow'ebyokwerinda yenna agezaako okubeera ng'amubulokinga okukola ekintu kyonna. Jjukira Tafiire ono musajja munnamagye, ate nkugambye yasaavinga mu gavumenti nga ne gavumenti ya NRM tennajja. Kyovula mu butambi obumu bw'ogenda okuwulira Tafiire agamba tugenda kubeerawo wano nga Uganda weeri, Uganda yaliwo nga tetuliiwo, weeri nga weetuli, ate ejja kubaawo nga tuvuddewo. Mu bigambo bye ogenda kukawulira akatambi ako ogenda kutya. Sooka otuwa ekigalo, kirira wansi olaba ekigambo subscribe ku video eno, osubscribinge ku channel eno, obeere ng'ate otambula naffe. Genda obeere ng'oteeka obubaka bwo mu comment section ate ku nsonga y'emu, era ojja kubeera omu ku abo abatamiisinga nsonga yonna. Jeno Kayindo Tafiire gwe ngenda maaso n'okuba nga nkuwaako, then ku nkomerero ngenda kuwa ne ku byafaayo bye omutegere yaani ayitiddewa wa gy'avudde okutuuka wano. Uliriza mu bigambo bye n'agamba nti I have instructed the security forces to allow, ulirizawo bulungi nnyo wano, I have instructed the security forces to allow Mr. Kyagulanyi to open his party offices. Bino no yabyogedde mu lukiiko lw'amawulire olusangibwe mu makaage agasangibwe Mbuya mu bitundu by'e Nakawa. Agambye yeyalagidde oba yalagira ab'ebyokwerinda obutabaako obusitako yonna gye bateekawo obutalemesa n'obutatawaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okukola activities ze. Ulira bwe yagaseeko, he has not broken any law, talina tteeka lyonna lyamenye ani Robert Kyagulanyi Ssentamu, and he deserves the same rights during this election cycle. Nti era naye adeservinga, agwanidde okubanga ayenjoyinga oba anyumirwa oba yeyagalira mu ddembe lye ng'omuntu, ate naddala
nga presidential candidate nga bwe tugenda mu kalulu tewabaawo amukwatako tewabaawo amuteekako embeera yonna General Kayindo Tafiire alagira. This assurance arrests public defense of opposition space from a senior minister comes after years of clashes between police and the NUP supporters. Njagala owulirize bulungi nnyo eggulire lino ndikuwadde lwa nsonga nkulu oba oli awo ababitegeera mujja bitegeera. Kayindo Tafiire ebigambo bino abyogedde mu kaseera ke kamu nga mu myaka egiyise ng'ekibiina kya NUP abawagizi baakyo babadde bafeesinga embeera y'okubakuba nga ne baba tebalina kye bakoze babakuba. Wabula kati twalabye naddala ku lunaku lwe baanominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitaaliwo mu kalulu kali kyalabiddwako olunaku olwa 24. Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze omunominatinga tewaali wa NUP kale ensasagge teyali yamaanyi nnyo ng'eyaliwo 221 candidate teyakwatibwa nga bwe yakwatibwa 221. Kati Kayindo Tafiire kigambibwa nti ebimu ku bigambo bye byandiba nga byayingira mu bwongo obwakulira akakiiko k'ebyokulonda obw'abakuumaddembe nti presidential candidate tateekeddwa kukwatibwa kubanga talina musango gw'abaamenye aba ali mu mateeka. Kayindo Tafiire akolera ani? Era Kayindo Tafiire omwogerako okiggwa mpuliriza. Genda mu comment section teekayo endowooza yo nze nkuwaggulire gwe n'ombulira kiki ky'olowooza ku bigambo bya General Kayindo Tafiire. Uliriza. Tafiire also appealed to the public to maintain peace, urging citizens to elect leaders committed to Uganda's development. Era Kayindo Tafiire nawunzika nga abagamba kyekyamazima newe kuba kulonda mu kaseera kano ak'okulonda mukuume emirembe kyekisooka kyasoose bagamba n'abagamba ng'ogyeko ekyokukuuma emirembe muli baddembe okulonda omuntu gwe mulaba ng'agenda kutwala eggwanga lyammwe maaso. Ebigambo bya Kayindo Tafiire olowooza bisindika sigino kiggwa mpuliriza. Kayindo Tafiire yagambye abantu bannayuganda mukuume emirembe naddala mu kaseera kano ak'akalulu. Wabula mu kukuuma emirembe mulwane nnyo era mumekinge sure nti mulonda abantu bwe mulaba nga balina omutima ogwagaliza ensi yammwe okgenda mu maaso. Tulina mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumu ate oluvannyuma lw'ekiwandiiko ngenda kuwa akatambi ogenda kutya omwewulirireko ye yennyini ng'abyeyogerera mu kamwa ke ku nsonga z'ettaka eryogerwako ne ku nsonga z'ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo. Wuliriza bulungi nnyo. Turning into persistent accusations of land grabbing, Tafiire dismissed claims that he had illegally seized a government farm in Njeru, Mukono district, known locally as the Square Mile Land, and used it to grow marijuana. Bwe yabadde ayogerako ku nsonga ezo nga bwe nzikugambye, Kayindo Tafiire yayanukudde n'ebimu ku bibuuzo oba ebigambo ebibadde byogerwa nti yabba ettaka erisangibwa mu district y'e Mukono nti era ettaka eryo alirimako enjaga. Kayindo Tafiire yakkiriza tikituufu nnimako enjaga naye sirima njaga eno gye mumanyi wabula enjaga gye nnyinimako ya ddagala ate n'ettaka sabba libbe. Wuliriza. These are baseless accusations, he declared. I have never grabbed any government land. The land in question was purchased legally and I possess the necessary documentation to prove ownership. Ettaka eryo ekyamazima nagula ggule era njagala bategeeza nti nane documents zonna eziraga nti ettaka lino naligula nga nze General Kayindo Tafiire. Kakati wuliriza, njagala sooka kuwa katambi nga sina kutwala ku nsonga ndala yonna owulire Kayindo Tafiire ng'ebigambo by'onkusomedde byennyini agenda maaso n'okuba nga abyeyogerera alabudde ku nsonga ez'enjawulo era ategeeza nga bw'owulidde mu bigambo bye. Kati nno kanzije tubeere nga tweyongerayo. Wuliriza. Bannayuganda abatambuza emitwe ne balowoosa ebigere bagamba munatwala ettaka lya gavumenti. Bwe bagenda munanka mu mawulire bakuba ekifaananyi nti natwala square mile namba Seruganda ndina acres 5 ku eyali block 3 ne acres 5 kwe yali block 4. Ettaka eryo ku block 4 naligula n'omusajja bamuyita Christopher Rule eyasikira ettaka lya kitaawe omugenzi Gasta Seruwo nagula ettaka n'omugenzi Rukwaju eyasikira eryali ettaka lya kitaawe omugenzi Enoka Sebola. Nyinza ntya okutwala ettaka lya gavumenti nenfuna ebyapa ebiva
biva ku ttaka lya eno Kaseboa Lukwaju ne Christopher Lule. Lukwaju bambe yafa naye Christopher Lule akyali wali namugulako eka 5 ne omugenzi Lukwaju ne mugulako eka 5. Kati abagamba nti natwala ettaka lya gavumenti square mile number ebyapa byange bigamba ki n'ebyapa bibiri kimu kya eka 5 n'ekirala kya eka 5. Abagamba natwala square mile erirudawo batulage ekyapa ekiraga nti Kahinda yatwala lino ettaka n'akola ekyapa kiri ku square mile number. Bagamba lyali ettaka lya gavumenti nayo yali epangisa ettaka lya Hamu Mukasa, yapangisa ettaka lya Hamu Mukasa bwe yagenda okutaka n'etandika okuyingirira bano nanka gundi Seboa ne Seboa ne gundi ne seru nanka seru ne Mazinga ate uva kwekyo neelemererwa n'okusasula bano bananyiri taka bananyiri mayiru bwe bafa abaana baabwe ne bagenda mu kooti negoba gavumenti kutaka bwe yagoba gavumenti kutaka kooti newe etteeka eryakolebwa omulamuzi bamuyita Batema newa ekiragiro bano abamulekwa babakolera ebyapa bwe bamala kukola ebyapa nga ndaka ne batuguza nga tetunafuna ebyapa byaffe bano abagulukatya ne bagenda ne batuwabera IGG namala emyaka 3 ng'abuuliriza n'akola rupoota after emyaka 3 ng'alagira batuwe ebyapa byaffe kubanga agulukatya teyalinawo ki ttaka rupoota bweri kati abagamba natwala ettaka lya gavumenti IGG yali musiru bamala ne batwala ewa gundi ewa komisioni ya Justice Bamugemerire batulage reporter ya Justice Bamugemerire yagamba ki ku ttaka eryo. Kahinda yatwala ettaka omuli tulina abantu abatambuza emitwe ne balowooza eki ebigere ate osiyinza kuyomba nabo kubanga bw'otandika okuyomba n'omusiru nawe ofuuka ki musiru. Abantu tebayinza kumanya ani ategeera mumwe omulalu n'oyomba n'omulalu balowooza nawe okoze eki olina akazooli kyova olaba nze nasirika mbasaba baleete ekyapa ekiraga nti ntenasiko yamala. Oyo ye General Kahinda Otafiire omusajja munnamagye ate akoledde mu gavumenti ez'enjawulo kubanga kugambye yatandika okukola mu gavumenti nga ne gavumenti ya NRM tennaba kubanga ejja ebigambo byenkyabikwongera. General Kahinda Otafiire wabula nja kukusabanga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko gwe omupya atanaba kubeera ng'osubscribinga gwe amaze okuba ng'osubscribinga nja kukutegeeza genda video eno obeere ng'ogiwa ekigalo kubanga bulijjo ntera okukugamba nti gy'okoma okulayikinga information eba ogiyambyeko okubeera ng'etambula buli muntu yenna abeere ng'afuna amawulire nga naawe bw'ogafunye. Genda mu comment section teekamu obubaka kuba ku nkomerero y'amawulire gano ntera okujja n'empitayita mu bubaka bwammwe at least n'ensoma amannya gammwe nga bulijjo bwe tutera okubeera nga tukikola. Kakati nga sinagenda wala ngenda kubaako wano ensonga endala gye nkuwe n'ebimu ku byafaayo eby'omukulu amanyiddwa nga Major General Kahinda Otafiire ogenda kumutegeera bulungi nnyo wabula nga sinaba kubanga ngenda eyo njagala nsooke nkulage bino. Kahinda Otafiire azzenga abyogera gye buvuddeko era obutambi obumu ku buno ozzenga obuwulira omusajja azzenga akola okulabula ng'ategeeza nti ekyamazima abantu abamu tebateekeddwa kubeera nga bakwatibwa bukwatibwa. Kahinda Otafiire azzenga ayimirira ne munnayuganda naddala ku nsonga ezimu. Wulira ebigambo bino yabyogera gye buvuddeko era ng'agamba lwaki ababavuganya mubakwata bukwasi mu kifo ky'okugenda mu maaso mubeere nga mukonvinsinga abalonzi mubeere nga musinga abasinge. Wuliriza nabo abaana akagundi ababikwerera mulekera okukwatira abantu bwereere bano banuupu oba nuupu ali mu mateeka nuupu twakiriza nti ebibiina by'obufuzi biteeka okubaawo oba twakiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanuupu tebamanyi tebakola tebawaka bululu
Eto towakwata bakubanga bantu. Nupe limbateeka, dipe limbateeka. Bariho okuta ensi egenda enagwa olwaleero. Uganda yaliwo nga tetuliwo, kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde. Kati omukwata lwakubanga wanuupu lwakubanga no. Kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twayikiriza. Agamba ti kulukambwa ono wanuupu akugambe tulukambwa ofulumye ng'olina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga agamba olina obujozi genda nabo obujozi. Kwakanya agambe mulamu agambe nfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba wakubanga kugambe tonabye ku maaso genda nabye ku maaso kubanga kuyambe kyowodolowooza kituufu weewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyokola si bituufu kyusaako tolwala noyo akugambye nti empala yo ng'eyulise empala eyulise egenda ogisone naye kumbuulirwa kubanga kugamba empala ekoze eki okudane. Please baba security bukekukunaka wayebukola ebutansanyusa naye byataana kito tebimanyi byetwayitamu tebibimanyi ate bano bepanka amaje byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi. Listen to us utuwulirize mulekera kwepanka wamugutana wemugusaba nibalagawa n'abagamba bwe poliisi mwabamaje bwogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ati gye tuyita prima facie case alina omusango twakutemu amadi ate tumaze n'ewiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki. And this goes for all episodes in political struggle, including the struggle of Besigye. That Besigye should be tried in a court, condemned or absorbed, is a right. It's a right. So why not you? The department falls under you. DPP is under Chiwanuka. Honestly, keeping a man in jail for 8 months, and you say he's guilty. You've not told us what it is. Tell us. Yes, I know he could be guilty as hell, but for as long as we don't know what he has done or not done, for us as laymen, in the court of public opinion, he's innocent. In the court of public opinion, he's innocent until you present him before us and you tell us what he has done. And all the others. No citizen should be incarcerated without fair trial. I've told you this. You may hate me, you may like it. That's up to you. And I want them up front. You know, one of my sons. Ebyo byebimu ku bigambo ebya Major General Kayinda Otafiire nkugambye omusajja ono yasavinga mu gavumenti nga ne gavumenti ya NRM tennaba kujja ku myaka gye 74 nga akonokkiriza okweza emyaka 75 ngenda kuwa ogenda kutya. General Kayinda Otafiire azenga akola okulabula ng'alabula ate abakulu abali mu gavumenti yennyini jakolera. Kayinda Otafiire nga agamba nti ye waakiri akyali mu kalika sense of humor akagamba nti abantu tebeetaga kuyisa bubi kubanga naffe tetubadde bwe tutinga bwe tuli tuvudde wala mu gavumenti eno tukoledde emyaka era abantu bano nabo tulina okubayisanga abantu kubanga nabo bagwanidde okubeera nga bayisibwa nga abantu. Major General Kayinda Otafiire nga sinnakuwa byafaayo bye kakati ate wuliriza akatambi kano yakakola ng'alabula ab'ebyokwerinda ku ngeri gye bakwatamu naddala abali ku ludda oluvuganya. Bino nabyo biwulirize ate mbere nga nkuleetera ebyafaayo ebya musajja mukulu ono amanyiddwa nga Major General Kayinda Otafiire nga sinakuwa byafaayo wuliriza bino.
General Yoweri Kaguta Museveni, colleague ministers, senior officers of the justices of the courts of the High Court and Court of Appeal, and all of you big people here. Your Excellency, this is not my day. I'm an invitee, and I'm also eager to listen to you, to your wisdom. But I have about 3 things I would want to say, and don't excuse me for winning. We have a problem with welfare. I bleed when I see police officers who are working at Ginger Road sleeping in Mukono, and they must come to work on time and then go back on their meager salaries. There is need for housing, the police, the prison, and the Directorate of Immigration. That would have been solved if we didn't have people who think within the box in the Ministry of Finance. They don't want to think outside the box, or if the box becomes difficult, to remove the box. But that's not your job, Your Excellency. I handle it with my colleague, Mr. Kasaija. Fortunately, he's one of my predecessors. He should know that there is a need for adequate housing for these agencies. Allow me to thank IGP Tom Magambo. I was here recently, and when they told me you were coming to visit this place, I just said, now, because this place was very rugged, and you know, when I came here, he told me, you know, there was a need for, and of course the pocket was empty, so I went with my heart beating and said, now what do I tell this young man? The place was bound to be sincere. But Tom, with the police authority, police leadership, I thank you for making this place livable together with your... And you remember I promised you to increase the manpower, CID. Your Excellency, CID is understaffed. Well, the resources willing, we shall see what to do. We have not forgotten, we shall see what to do. Then, Tom, what you've forgotten to do is, I remember I asked you the reconstruction of the CID. I don't want to blame the past leaders of the police, but I think when handling the CID, quite a few mistakes were made, and together with the Inspector General, talked to him. We should reconstitute the CID to make the CID equal to its job. The criminals they have reduced, but they have become more sophisticated. There is you know, Your Excellency, remember I had a quarrel with these gentlemen of the Rock Council when they were saying we should examine the people before they go to LDC. My question was, you don't teach cyber crime, cyber law, you don't teach forensic law, you don't teach sports law, you don't teach maritime law, you don't teach... Do you need these judges and these lawyers? When you put a pre-entry, those who didn't study these things and did them abroad are at a disadvantage. And yet we need these people. Similarly, the CID ought to be educated in these disciplines. We need CID officers who are conversant with cybercrime, who are conversant and competent with maritime law, with the oil and gas, with the etc. So, Your Excellency, there is need for adequate training for CID officers, reshaping and adequate training for CID officers.
Finally, we have this problem of the existential threat to national integrity and development, corruption. I find it a bit difficult that it's only you blowing the clarion call to fight corruption when the rest of us in leadership are a bit silent. I think I call on my political leaders, to stand up and we support the president in fighting against corruption. Let's talk. We may not change the match, but let's also talk. And as for you, the CID officers and prosecutors, as you know, I have read both groups and I know what happens down there. I'm not here to spoil the wedding. But I beg of you to do internal search and have a perpetual recitation of mea culpa. That's what will solve your reputation and cause the advancement of our society. With those few words, may I take this single honor to invite you to address the gathering. Yes, ebyo byebimu ku bigambo ebya General Kahinda Otafiire nga bwe nkutegeezezza nti ebimu nja kubikuwa era ebirala bingi nnyo bye mbadde nsobola okubanga nkuwa naye ate kakati akadde kano ke tusigazza njagala kubanga nkuwa General Kahinda Otafiire ebyafaayo bye bitonotono by'oyinza okubanga obadde tomanyi then oluvannyuma nzije ne comment section mbere nga mpita ayitamu mmwe abazze ne muteekako obubaka bwammwe kakati wulira gwe abadde tamanyi General Kahinda Otafiire yaani omusajja ali taafu nga talina muntu yenna gwe yeetiiririra kabere mukama we General Yoweri Kaguta Museveni Kahinda Otafiire amutunula mu maaso n'amugamba ssebo kino kyokoze tekiriiyo kino kyokoze ensobi era njagala okutegeeza byebimu ku bigambo General Kahinda Otafiire byazzenga ayogera era ebimu ku ebyo byosobodde okubanga owulira ebirala ojja kubanga obiwulira omusajja ono aludde mu gavumenti ku myaka gye 74 nga asemberera okweza emyaka 75 Kahinda Otafiire yazaalibwa ngena ku mwezi 29 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 1905 bamuzaala mu district y'Emitooma Kahinda Otafiire era omukulu ono gwolaba yasomera ku ssomero bayita Kitabi seminary ye yatandikira era nga bwe twogerera yagenda n'asoma paka waggulu Kahinda Otafiire alina ne degree Bachelor of Arts in Social Science Kahinda Otafiire alina degree mu nsonga ezo Kahinda Otafiire alina ne certificate eyokuyiga ey'olulimi Oluswayiri Kahinda Otafiire yasoma olulimi Oluswayiri omusajja oyo gwolaba gwe ampuliriza yatandikira wala nnyo era kakati njagala owulirize gwe abadde tamanyi Kahinda Otafiire yaani njagala otuule ku video eno ate ogende mu comment section otekeyo obubaka bwo ku nsonga nga zino zemba nkuleetedde wuliriza Major General Kahinda Otafiire yakolako nga youth officer wakati wa 1975 paka 1976 1975 paka 1976 omwaka gumu oluvannyuma yagenda n'asavinga nga foreign service officer mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga wakati wa 1976 paka 1980 wano nno gavumenti yali efuga yali Yobote mu 1980 awo yali Yobote naye wuliriza Kahinda Otafiire mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti eri enkadde yasavinga nga foreign service officer mweyo ministry era yamala mu kifo ekyo emyaka gyali ngena wakati wa 1976 ne 1980 kakati mu 1981 yajoyininga wuliriza nnyo wano mu 1981 akabinja ka NRA oba National Resistance Army aka NRM bakabinja kabayekera kali kakulirwa Museveni Kahinda Otafiire yabeegattako mu 81 already yali asavinga mu gavumenti then mu 81 n'agenda n'abeegattako mu nsiko nga naye yeegasse kwaba baali bavumirira era n'okuwakanya obukulembeze obwali mu ggwanga erya Uganda ebiseera ebyo wali waggulu bwali bukulembeze bwa Amini yavaako 79 then mu 80 awo 81 mu Uganda netegeka akalulu ke bagamba nti kabbibwa mu 80 awo 81 Museveni okugenda mu nsiko ebirala byonna byali awo bwe bityo kakati Otafiire n'agenda maaso n'okubanga yeegatta ku basajja bano abaali bali mu nsiko abagenda maaso n'okubanga balwana wabula we yali yakabatuukako mu nsiko ne bamuwa ekifo kya chief political commissioner kuba nkugambye
bali bakitegedde bulungi nnyo ti omusajja abadde asaavinga mu gavumenti. Kati we babeerera mu nsiko baamuwa ekifo ekyokubeera chief political commissioner. Kati nno wakati wa 1984 paka 86 wano nno nga akabinja kamaze okuwamba Kayindo Tafire yayina ekifo kye kimu wabula baali bakitumye National Political Commissioner nga bakikyusizza erinnya era mu kabinja kali aka NRA. Kakati oluvannyuma lw'okubanga bali bamaze okubanga bawamba obuyinza era nga batuuse mu kibuga Kampala mu mwaka gwa 1986 Kayindo Tafire yasavinga nga Commissioner Internal Affairs Interim Administration. Wuliriza bulungi nnyo bwe baali bakawamba mu mwezi gwa January omwaka gwa 1986 Kayindo Tafire baamuwerawo ekifo ekyokubeera Commissioner Internal Affairs Interim Administration. Obukulembeze nga bwakawambibwa Kayindo Tafire yali musajja wa nkizo nnyo era nga y'omu ku abo be baali balina okubeera nga batandikirako mu ebyo ebiseera ebya NRA obukulembeze obwali bwa NRA obupya wakati wa 1985 ne 86 nga bali mu kuwamba. Kakati wuliriza wakati wa 1986 paka 88 Kayindo Tafire yasavinga nga minister omubeezi kye tuyita Minister of State ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, Minister of State for Internal Affairs. Era ng'ono uliriza nnyo nno wano otegere Kayindo Tafire musajja alinamukko kalike nkugambe ke bayita sense of humor. Ulira kye yakola mu mwaka gwa 1988 Kayindo Tafire okuva mu kifo ekyo nga minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga yagenda mu bbaala emu mu kibuga Kampala ne bafuna obutakkaanya era n'ajjayo emmundu ekika kya bastola n'agitunuza mu mukazi omu mu bbaala emu mu kibuga Kampala. Wabula Kayindo Tafire we yalaba omusango gutandise okutambula gutandise okumukka mu vvi yagamba sisobola kusaavinga nga mukungu ate nga nninako omusango ogufaanana bwe guti. Kayindo Tafire n'arizayininga ku kifo ekyo. Wabula waayita akabanga katono nnyo ne bamukomyawo n'abeera presidential assistant ku nsonga z'ebyokwerinda oba kye tuta presidential assistant for security Kayindo Tafire. Akaseera kaayitawo katono nnyo ne bamufuula oba n'asaavingako nga director general of the External Security Organization ESO wakati wa 1992 paka 1994. Between 1992 ne 1994 Kayindo Tafire ye yali akulira akabinja akakesi akakettera ebweru w'eggwanga erya Uganda akamanyiddwa nga ESO. Akawukana ku ISO bino ebibinja bibiri ebitongole ebikesi. Kuliko ekitongole kya ISO Internal Security Organization then ne ESO External Security Organization. Kino ESO kikettera bweru wa ggwanga then ISO kyekitongole ekikesi ekikettera mu ggwanga munda. Kakati Kayindo Tafire wakati wa 1992 ne 1994 yakolanga director general ow'ekitongole kino ekikesi ekya ESO ekyali kikettera ebweru w'eggwanga. Omusajja aluddewo ng'akola emirimu ate nga bwatyo bwabadde. Uliriza wakati wa 1994 paka 1995 waliwo distance ya mwaka gumu yasavinga nga delegate era yali omu ku abo abakungu abaatula mu kye tuyita CA oba Constituency Assembly abaatula ne badraftinga constitution y'eggwanga erya Uganda eya 1995 ne gye twandibadde tutambulirako kati newankubadde nga bajja bagimenya amenya ate. Oluvannyuma lwa CA Kayindo Tafire yasavinga nga minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyokwerinda kye tuyita Minister of State for Security wakati wa 1994 era ne 1995. Then okuva 1996 paka 2001 Kayindo Tafire yasavinga nga minisita omubeezi ow'ensonga za local government oba gavumenti z'ebitundu kye tuyita Minister of State for Local Government. Kayindo Tafire yasavinga mu eyo ministry wakati wa 1996 paka mu 2001. Kayindo Tafire yalondebwa mu parliament mu mwaka gwa 1996 era yasavinga abantu ba side z'emitooma eyo gye bamuzaala. Wakati wa 1998 paka 2001 Kayindo Tafire yaliko kye tuyita political head oba akulira ekiwayi eky'ebyobufuzi kye tuyita political head mu kye tuyita Uganda Military Expedition into the Democratic Republic of Congo. Jukira nakugamba waliwo amagye g'eggwanga agagende Congo era ebyo nga bwe wabiwulira bye byavaamu n'okubba embaawo n'ebintu ebimu ebiviirako n'eggwanga lya Uganda okubeera nga kati Congo erina ebbanja lyebanja Uganda. Kakati kigambibwa nti Kayindo Tafire yali omu ku abo era wakati wa 1998 ne 2001 ye yali akulira kye tuyita department eya political department oba ye yali political head mu kye tuyita Uganda Military Expedition into the Democratic Republic of Congo. Mu mwaka gwa 2001 Kayindo Tafire yalondebwako nga Minister of State for Regional Cooperation, Minister omubeezi ow'ensonga z'omukago ogwa Regional Cooperation, Minister of State Kayindo Tafire era nga yasavinga mu kifo ekyo okuva mu 2001 paka mu mwaka gwa 2003
mu mwaka gwe gumu ogwa 2003 Kayindo Tafire yalondebwa nga Minister w'ensonga z'ettaka amazzi n'embeera y'obutonde oba kye tuyita Minister of Land, Water and Environment. Major General Kayindo Tafire baamulonda mu kifo ekyo mu mwaka gwa 2003. Wuliriza ekifo ekyo yakisavingamu paka mu mwaka gwali gwa 2006 kuva 2003 paka mu mwaka ogwa 2006 ng'akola nga Minister w'ensonga z'ettaka, Minister of Land, Water and Environment. Kayindo Tafire era yasavingako nga Minister owa local government, Minister omujjuvu mu cabinet. Era oluvannyuma n'alondebwa okubeera Minister ow'ensonga z'ebyobusuubuzi n'amakolero kye tuyita Minister of Trade and Industry mu mwaka gwa 2009. Kayindo Tafire mu eyo capacity yaddamu n'alondebwa mu mwaka gwa 2011 n'alondebwa nga Minister w'ensonga za ssemateeka, Minister of Justice. Era yalondebwa mwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2011. Ebitonotono byennyinza okuwa Kayindo Tafire ku nsonga za family. Omusajja ono gwolaba musajja mufumbo. Kayindo Tafire ayina omukyala, ayina n'abaana. Abamu ku bo abaali balowoozebwako mbu bandibanga baali balowoozeddwako okubanga nabo batwala ku ntebe ennene, wabula ne babaawaawo ebyabaawo bye sijja kugendamu. Kayindo Tafire musajja mufumbo era ng'ayina omukyala bamuyita Winfred Kalungi. Bafumbiriganwa mu mwaka gwa 1995 era nga balina abaana basatu. Oluvannyuma balina abaana basatu newankubadde nti mu mwaka gwa 2007 omukyala ono yafa era yafiira mu ggwanga erya South Africa oluvannyuma lw'obulwadde bwe yali aludde nabo omwali ne breast cancer. Kayindo Tafire oluvannyuma n'awasa omukyala amanyiddwa nga Lois Natukunda, ono nga social development advocate ate nga executive director owa Elevate Her Uganda Foundation, eyo ng'empawalinga bakazi n'abawala. Kayindo Tafire oyo musajja Major General ali ku ddaala eryo goyinza okuba ng'omanyi. Wetwogerera omugatte Kayindo Tafire alina abaana 10 wetwogerera era nga badde active mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda okuva mu mwaka gwa 1975 paka wetwogerera olunaku olwaleero. Yoyo Major General Kayindo Tafire, omusajja ateerya ntama era nga bw'owulidde ebitonotono byensobodde okuba nga ate nkuwaako ku musajja amanyiddwa nga Major General Kayindo Tafire. Kakati gwe agoberera omukuto gwa Radio TV nja kukusaba ataddeko obubaka, njagala kuyitayitamu ku obwo obubaka obukadde obuteekeddwako. Ngenda kusoma busomi mannya agaabo abasobodde okujja mu comment section nga muteekayo message zammwe, then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tuliziganya mu updates eziddako. Sabil Ahmed webale kubanga ogoberera message nagirabye. Namugwano Asha nawe webale kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Namubiru Proscovia webale kubeerako ku mukuto gwa Red Zone TV. Ono bamwise Semfuka Albert Baker nawe webale kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV munnange mwe musinga okubanga mubeerangako ebbanga lyonna. Ono bamwise Kajiga Jails nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Mweru Gerard nawe bali kubanga ogoberera Blessings ayibazibwe message yatuuse bulungi nnyo. Sumaiya Nantambi nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. PS Nakawoya message yatuuse. Yiga Frank Chimenke nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Hilary Kevin message yatuuse. Pado Edirisa message yatuuse. Ndibogeza Lydia nga bulijjo message yatuuse. Jovia Nalule message yatuuse bulungi nnyo. Meditidi message yatuuse. Melaline Anoluk message yatuuse. Nabulya Florence Koni Nalwoga. Morini Osoro ono bamuyise Musinguzi Anatoli message yatuuse. Maine Amos message yatuuse. Christine Nalutaya ono bamuyise Sylvia Nababi message yatuuse. Farida Howard Daddy message yatuuse. Kaketo Hamida Shamusha Grenga bulijjo. Beneath nga bulijjo message yatuuse. Collins Komakech nga bulijjo message yatuuse. Amron Ana message yatuuse. Shadi Yandagire message yatuuse. Ono bamuyise Ahadi Moriri message yatuuse. Mumbejja Shamira ne Mirembe Fatuma n'abalala mwenna message zatuuse bulungi nnyo. Kakati njagala tuliziganye mu updates ezigenda okubeera nga ziddako kubanga bwentera okugamba amawulire gakyali mangi ate nange nkyaliwo ogenda maaso n'okubeera nga kutuusako. Tuliziganye mu updates eziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe alota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe alota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.